wayimba Yesu anaatera okudda. Tugambe nti essala ya Pastor Bugingo kituufu eraga nti Yesu anaatera okudda. Oye bya Pastor Bugingo. Nze Bayibuli eŋŋamba nsabira bawolabe bange omukisa. Nze kati njogera kyaki kya Bayibuli kye ŋŋamba. Kinsabira naye mene Mukama yeebazibwe. Amiina. Yansanyuse nnyo okubasisinkana nate nga bulijjo. Kulikayo ku stage. Stage nvuddeyo. Mwebale kubeerawo nammwe bulijjo okukavaringanga n'okulabanga ebivulu mwongera n'okubippika n'okubiranga. Abantu sooka obabuuzeeko abakulaba. Abatulaba mwenna njagala kubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu, erinnya yenze Betty Namaganda Ssenyonga, mbaagala nnyo. Oyongerako nti yabakubira obuyimba obubanyumira. Obuyimba bubamanyi bwabatuulamu dda myaka mingi nnyo. Mu nnyimba zo kaliwo akasinga obanyikire nnyo kogamba nti kano kakyusa emyoyo gy'abantu. Yesu anaatera okudda oba nali ntambula mu kkubo Babiloni kigudde njogere ki? Tukusanze ku lonchi y'omukulu Prophet Fred. Kiki omwogerako omukulu oyo Prophet? Omukulu ajja kuyimba. Muwulidde ajja kuyimba era atekinge advantage ku mulembe guno. Mukama ekisawo ekiri nkirabye ajja kuyimba. Abantu bavayo ne bagamba nti abaana bato bano temubasitudde temubayambyeko. Lwaki? Abaana tebeetaaga kuyamba. Katonda yennyini yayamba. Waliwo betugezezzaako gwe n'omufubako ng'omuntu naye era Katonda ekintu waba takiriimu era ogenda okulaba nga naawe akulemeredde ng'azisoye. Naye Mukama omuntu ye gwayagadde okuyitawo okubotola era abotola bubotozi swi. Kati nze njagala kubawa amagezi bw'oba oyagala okuyitawo weesibe Katonda so si ku bantu. Kubanga abantu tebasobola kukuwa ky'obasuubiramu naye Katonda yennyini yakuyisaawo. Prophet muyimbi mulungi ayimba bulungi eddoboozi lyeryo. Eddoboozi mweriri. Industry agiruddemuuko kyakola kitegeera lwaki tomwayo ka kolabo n'omusitulamuuko. Ebintu bya kolabo ebyo siri nnyo omuntu wa kolabo nze. Ogaba amasannyalaze. Siri nnyo omuntu wa kolabo. Mbutogaba amasannyalaze. Mujambinge muuko. Ebyo byonna tebikola tebirina makulu nnyo. Mu industry kikyalina okwegendereza ennyo. Industry kyalina okwegendereza kwekumera amalala kubanga Mukama ye agenda kumusitula mulabye ne bafamuzi abayina naye mu industry eno kasitomera amalala ekigo tomanya gye kiva naye bw'osigala gwe ng'oli ku Mukama ng'oweereza Katonda ekisawo ekiri. Lonchi yo girabye esoose eringa yakubiri. Sirowooza nti eno yeesoose. Yakubiri. Naye badde nnungi. Ezo ezasooka zaali zitya? Ezange? Naye naawe biri ebya 19 dda nnyo. Era waliwo ebyaliwo. Era n'abantu abaali baagala muziki baali batono naye Mukama era ffe yatuwa ekisa ne tuyitawate byaffe byalingana bya bwereere bwe twagezaako okubasasuza sene bagamba mutuguza Yesu. Mwagala tuguza Yesu. Kati byakyukamu. Era twagenda tutoba ne tunyonnyola abantu kati byakyukamu ndabye n'abafuuwa zino. Ne ngamba bannange. Tegeza mbufunze bano bajjidde kaweweevu. Bano bajjidde kaweweevu ffe twalwana entalo. Ffe waliwo we twakola show abantu ne bajja ne bajjula abwere ne bagaana okuyingira. Ne batugamba nti mujja tuguza Yesu. Nga nno sente mmeka 1000 ezo? 2,000. Paka lwe twabagamba kale muyingire tubayimbire ku bwereere ne bayingira holo nejjula bweti ne tuyimba ne batufuuwa. Nga tunatera okudda wayimba Yesu anaatera okudda. Tugambe nti essala ya Pastor Bugingo kituufu eraga nti Yesu anaatera okudda. Oye bya Pastor Bugingo sibiriimu mweraba. Webale kuyimbira ku muyimbi munno ku konsati ye. Kitiibwa kya Mukama. Yesebo. Stage ebadde etya kwekululo? Of course ngaffe abakkiriza twayitibwa okuweereza. Katonda bw'aba akuwadde ekisa oweereza abantu era omanya nti omwaganya gukuweereddwa owaakiri okukasukayo ettondo ly'enjiri. Nze nebaza Mukama nti omwaganya gumpeereddwa okuyita mu Prophet mu muganda wange anyaniriza okubeera nga nnyimba ku konsati ye. Prophet Fred kiki omwogerako? Kyendowooza nti muntu mumalirivu, musajja mumalirivu si mutiitiizi amalirira ate omanyi ekibayita okuweereza mu music. Togolokoka bugoloko si music si wa banafu mulembe gwaffe.
si waba Lusonjogo olina okubeera ng'omuntu omaliridde so musajja mumalirivu yesebo olunaku olwalero ebiseera ebisinga bagamba konsati mutera nnyo okuziteeka ate mubeddiini bokka temwagala kufuna ku ndiga kuvubayo sayidi eri nemulabika nti enjiri ebuna ekintu kyekino konsati tetuzikola nga contest konsati tuzikola okusinziira ku luŋŋamizibwa kw'omwoyo mutukuvu era nzikiriza nti omuntu teweetaaga kutegeka konsati kuyita abantu bonna abantu bagenda okujja nga watandika obbagasa so okugasa kutandika tonaba nakutegeka konsati mu bisenge byabwe oba oyogera nabo mu kwebaka oba oyogera nabo oba balokole oba tebaali balokole kubanga tukkiriza nti enjiri ye Mukama alina engeri gyagitambuza naye naffe tulina obuvunaanyizibwa ogyetika era nzikiriza nti abamu ku mmwe abanda bano music wange omu mumanyi muyinza obutamanya yenna naye neera nkimanyi nti Katonda amukozesa okwogera n'emitima gyammwe bw'aba yayogera n'omutima gwange nkimanyi nti ayogera n'emitima gy'abantu ate ekirala kyekino nti Yesu omuntu ayinza okugamba nti endiga kituufu twatumibwa okugenda mu nsi yonna tubuulire enjiri naye buli omu aweereddwa ekikozesebwa okubuulira enjiri nze olumu seetaaga kutegeka konsati newankubadde nga lumu nina konsati ku Full Gospel Church nina konsati ku Full Gospel Church naye ekintu kyekino nti konsati tuzitegeka mu mwezi mu December tugenda kubeera wali ku Full Gospel Church basically ngenda kuba nga nina live concert naye live concert eno kyeriko tugenda kuba tusinza ate eno nga bwe tuguleka ettaka ly'ekkanisa gyensumba Musowa City Church so mu December naye ekintu kyekino nga nzizeeyo ku mulamwa guli by the way sibagambye na sente eri cheap nnyo ng'eya Serena tetunagitandikako eno yeebiri you can come and have fun in the presence of God naye ekintu kyekino nti enjiri tugibuulira naye tugibuulira okusinziira ku bwe tutumiddwa so okusinziira abantu baga jangu eno nga bwe tutumiddwa naye mmwe tetubalaba nga mugende ekintu kyekino ekiriko bayibuli egamba nti buli kintu kirina ebiseera n'ebiro Abanigeria basensedde eggwanga naye si be bokka abaasooka twalina emirembe gw'aba South Africa twalina omulembe gw'aba Congo Katonda abeerako n'ensonga lwaki eggwanga erimu alisoosowaza okubaako kye lituukiriza nzikiriza nti Nigeria Katonda sizoni eno agiwadde okubeera ng'erina kyegasa ndowooza mujjukira omulembe we twali ku Hillsong nga Hillsong ewulirwa buli mu nsi yonna church ya Hillsong ne music so ekintu kyekino nti tetuyimba kukompitinga naye wabeerawo season Katonda gy'ateesa n'agamba kati Uganda mbasindise kati Nigeria mbasindise okukola ebintu eby'enjawulo olutalo Nigeria lwerwana okusinziira mu mwoyo lwandibanga sife lwe tugenda okulwana kubanga buli mulembe gubeerako eggwanga Mukama lyayimusa okubeera nga gugasa mu ngeri emu oba endala agala kwogerera muntu yenna kubanga si buvunaanyizibwa bwange naye nze kyemmanyi bayibuli egamba twagalane era ekkanisa ya Kristo yazimba ekkanisa era simanyi abo bonna kye basinziirako naye nze njagala okwogera ebyawandiikibwa ebirina okutukuumira mu ekyo bayibuli egamba twagalane nze sijja kuwa nsonga kuba nsimanyi mu Bible mulimu n'ekigambibwa nti pasita wafuna obusungu obungi ennyo asobola okuzaayo saala enkambwe nga Bugingo wetumulaba simanyi saala ya Bugingo gyogerako ki sinagiraba kale esaala esobola okukkiriza ebayibuli ekukkiriza okuwa essaala nga eyagaliza munne ebibi
obakoze obubi nti mwe mulowooza mutya G'omusumba. otusingako nze ne bwemba omusumba Yesu yagamba musabe nga bwe muti kitaffe ali mu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe ya leero So bugingo ate si bwasaba. nze sinalaba saala ekyova olaba siyinza giwaako opiira Yabadde ya butwa. abatwa baffe mwe mwagirabye kati anti bye mwalabye nze atannabiraba siri mujulizi kati siyinza kuwaako ki bujulizi Gwe omuntu asobola okunyiza n'omusabira essaala ng'eyo kale ng'akunyiziza mulabewo. nze bayibuli eŋŋamba nsabira bawolabe bange omukisa nze kati njogera kyaki kya bayibuli kyeŋŋamba nti nsabire naye mwe musonyiwa kambabuuzi musonyiwa Masala yatususseeko. naye ate mwe mwasonyibwa Byonna. mwalokoka Da. bw'oba tonnalokoka Yesu omukyawa bubi Obulamu buno bwe tweyagaliramu. Amen. Musumba Naye- tukweyanziza. kale mukama abawe omukisa mwebale nnyo naye nga lumu tujje Amina. ku Full Gospel Church e Makerere Yes, mujje tusinze ate nga bwe tugula ettaka Amen. nzikiriza nti Katonda agenda kubawa omukisa abatafunangako mukisa nga nyimba live Amina. tuddiremu ennaku z'omwezi ye waliyo ne table tickets 20k Musumba kosa tetambudde kyasofa. Konsati tambudde bulungi. Sigenda gamba nti waliwo kizibu kyonna. Naawe birabye etambudde bulungi. Yes. Babadde bagiyita batya? Konsati badde tuddeyo ku muga era neebaza Mukama like nga Prophet K. Fred neebaza Mukama olwa buli kimu kyonna. Banaye nawe mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire kubanga mwe abatuyamba okutuusa obubaka bwaffe gye tubutwala. So mukikoze bulungi era mukikolebwe mutyo neera mu linnya lya Yesu. Akasente akagenda okuvaamu kagenda mu kikozi tulaba ebiseera ebisinga buli mwokola ebivvulu okugamba ezivaamu zigenda kukola kino. Guno omulundi kino kitya? Sente ezivuddemu zigenda kukola ebintu bingi. Okimanyi nga bulijjo okutuukirira abantu abali bubi. Obuvunaanyizibwa bwange nga Prophet K. Fred nkola ekintu bwe kitu. Even tulinayo meeting ey'enjiri gye tugenda kubula bujiri. Tugenda bujiri yedede siseka akalenzi keroweero era sente ezivamu zigenda kukola ebintu nga bisatu. Kuliko abantu betugenda kuyamba betuyamba bulijjo madwaliro bali bubi bwe mumanyi mu mageto n'okugenda mu njiri ebujiri n'okwongera mu music nga mukimanyi nga bulijjo. Abayimbi banna ab'enjawulo bazze ne bakubeererawo abayimbi ba gospel. Kikolo kyakoza abayimbi bange tebatera kujja kubeererawo bayimbi bannaabwe naddala bwe kituuka ku muntu ali okuvaayo nga Ekisooka Abannayuganda mbeebaza nnyo kubanga muli balungi tuli bagezi nnyo. Omuntu banga avuddeyo omuntu asooka n'amwetegereza n'alaba tageti egimuleese. Buli muntu yonna wanga azze abeera n'ekintu kimuleese. So we najja abantu basooka even tebagirawo kumpagira basooka okubeera nga bampadde akabanga basooke balabe ngenda kukola kiki ekindeese. Ensolo lwaki abantu bayimirira nange abayimbi bonna boolabye babadde wano basooka okulaba nti ekindeese mu gospel kibayambiramu kubanga nze njogera gospel njagala buli muyimbi wa gospel nabe nga ali bulungi. Interview zekola ku TV z'enjawulo mukimanyi mbeera njogera ku gospel music abayimbi ba gospel njogera ku bintu birimu mu entertainment byonna nga mukimanyi. So balina okumpagira nange ate mbawagira. Ekyokubiri buli kivulu kyonna ky'omuyimbi wa gospel mu Uganda ndowooza mundabeeyo mbeerayo ate n'obu ategeka mu kyalo nga mmanyi ntegedde nti waliwo ekivulu kiriyo ngendayo nenteekamu sente nempeereza ate nempagira. So okitegeera nti kunyamba okuyimira nange badde okukikola kubanga nange nyimira nange. ekyokuba nti otegeka mu venue y'emu buli mwaka omulundi guli twali wano ne guno tubadde wano abantu bangi basigadde wabweru olw'obufunda bw'ekifo. Enteekateeka yo eri etya kuba tuwulire n'omwaka okujja ogenda kutegeka abantu babaggalidde wabweru. Abantu baze nga bangi ekifo nekifuuka kitono nekifunda omwe ne bayimirira wabweru nga mumwakirabye naye ensonga lwaki ntegeka mu kyaki buli ensonga emu kyaki ng'ekifo kuliko amafuta gali mu kyaki. Abayimbi bamu ba gospel mbasaba okuba nga otegeka ekifo even olina okusooka n'omanya awobadde awogenda kukolera wali watya. Ntegekera wano nsobola okugenda ku Serena nsobola okugenda ku kisaawe nsobola okugenda buli wamu wonna nenkola ki nentegeka nga bano bwe bakola naye mpulira njagala ku brandinga
abantu bayimire mu chachi bawereze mu chachi bayimire kugamba wetubera mu chachi nitusaba saa nitukore kivuru abantu murabye abantu basanyufu babade mu mwoyo bisera mu twagara mu guddemo urabike gufunge mu gwanga abayimba nyimbo zo moyo omwe mutukadema aberinga yamba ko ku bantu twogeddeko ne Pastor Brian Lubega nagamba oyimba bulungi naye amalala tegakusuula akusabye tokola amalala Pastor Brian Lubega ngatenga muyimbi mwebaza kubanga ali mu bantu abakwatide industry ya gospel music no mu gwanga era na kwanga murabye wano akimanyi marasi amalala omanyi ndi nabi ate nsaba nnyo even ikikanchogere nsaba bayimbi musabire dara manyi tumaze kabanga twesiye kwa yimbi abava bwero ne bagende bakikono mu Uganda nga bangi nnyo nagenda akolumu nensanga mu byavudde nga ekifujude bwekiti nenzira ku kivuru kya munange nensaba abantu nga mukaga nempula bubi nekisabira nze ndi nabi nempula mukama ngamba nti kirabika abayimba gospel twetaaga okusaba nnyo etufuna favor unobaka mboyeza buli mwimye na gospel saba osibe ofune favor abantu bakwagale bakuwagire muri nyeri ya Yesu olunaku olwaleero abayimbi abagwire abasensedde mute mukyayimba buli bibulu bitera kubeerako ba ada abasinaki kyekyatuuka ku gospel we Uganda kyendimo okulwanyisa ekyatuuka ku gospel we Uganda kyendimo okulwanyisa era kyekimu mu bintu byaneta mu gospel njagala abantu abagala okuyimirira leka bayimbi tuyimire tulwanire gospel Uganda kubanga gospel music Uganda alimo abadagwa abadagenda wansi uyo Judith babiri yayimba hit namara nagenda abalala mubamanyi sigenda kwogera amanya ga buli omuyena bagenda kuwensonga nti waliwo ekitali kituufu waliwo support omuyimbi wa Uganda giyetaaga abayimbi mu Uganda bali nebirabo naye betaaga makasente abasumba bitongole munsonyo kino kyogere ntambula ku mawanga mbadde na Nigeria nina kifulu kyenagenda ko ky'omuyimbi mu Nigeria nagendayo nesanga nga omuyimbi yayita abantu abasumba bonna mu gwanga baliwo naye kati osobola ogenda noyita omusumba sigenda boogera manya osobola okuyita omusumba n'ekanisa gyosabiramu nga toyi musumba nze ndi musumba oyinza okuba musabira mu kanisa noyita nokola ekivulu musumba n'atabira nsaba tu supporting gospel music abantu bagala ebyewabweru lwaki lw'ensonga nti abantu bali bafuna chance nibafuna support nibakola ekyomutindo mumanyi buli muntu nayagala ebintu ekiro kirungi abayimbi ba Nigeria muri abana ba America bajya nibayimba kintu kyejagala kwogera mu nsonyo bwenkyogera temuloza n'omusuma gw'emporereza abandi n'ogw'ennugu abasuma naffe tuli bantu tuli actinga nga bantu bali actinga sigenda kyogera nga menti nawe mpagide yasabye sarawa bikoze bitanga bimulowooza nga bimumanyi naye kyenjogera kiri kimu ebiseera bisinga mpulidde mu mawulire omusumba yakoze kino omusumba yakoze kino kuliko ebintu byemulaba mu kamera abasumba bamu bemulaba ne mumanya nti baliwo kye bakoze lwako bali mu kamera waliwo n'abantu abalala balina ebirala bikolebwa wabweru ebitamanyikiddwa so sala sigenda kugamba nti tusabire abantu bubi naye ngenda kugamba nti omusumba wanga nina ensobi gyakoze manyi naye muntu alina ekitundu ky'okubanga muweereza wa Katonda alina ekitundu ky'okubanga muntu alina omusaayi era mwakitwala mulinga mulowooza tusula mu ggulu temusula nti munasobola okukola ensobi kyolaba kiba kyalenjinga nnyo muntu musumba wakoze ensobi naye ate omusumba naye muntu ng'abantu Esala y'okutugumbula basogonyole ekola awo sigenda kuddamu omuntu wakunyiza osobola ogimusindikira sigisaba nze ndi prophet omanyi bayirawe naye kino mukitegeere twabasumba tulinamu ebika bingi kuliko bannabbi ababulizi b'enjiri abayigiriza buli muntu yena ayinza kwogera kusinziira kyali na ofisi ye nze ndi nabbi mukama yampitira okwesa abantu omukisa olaba n'ennyimba zange mirako yakikoledde amazing ennyimba zange eziweesa omukisa siyinza kwogera ekigambo ekibi mu kamwa kange ate nga njagala kuweesa omukisa ndi wano okuweesa omukisa Uganda n'abayimbi sisobola okusaba saara mbi naye tuli bantu yes kyekisinza okunyumira konsati yeeno konsati eno gye tukoze tuddeyo okumuga enyumidde nnyo even nebaza mukama kyali njagala nakituuseeko nali njagala naye mu konsati nga bantu bali mu mwoyo si shows like nga bwe zimuzimanyi nti gundi yategese nolanga abantu just vibe kuliko kino waliwo kituyita vibe n'okuba nga oluyimba lukwata ku mwoyo n'olanga omwoyo gw'omuntu gwenakye guwulidde nti waliwo okubeera kwa Katonda mu kifo nebaza mukama nti olunaku lwaleero twasinza mukama ne tuyimba ennyimba ezidduka ne tusinza ne tutendereza buli muntu naawe omukisa nebaza mukama nti
concert y'olwale etambudde bulungi nnyo sigenda okukyogera nakasente bampadde bantu bano badde wano basasudde sente tiketi badde emitwalo 10 n'emitwalo 5 bonna abadde wano basasudde lwaki nafuna obudde nensaba enaku 4 nga nsabira concert so nebaza muka byatambudde bulungi nensaba abayimbi mufuna obudde bwokusaba mugere maaso ga Mukama mwegalire Katonda musabe temugenda gamba nti abantu basupporting atenga ku kivulu kya Prophet K Fred kusaide endala abantu babaddewo ne batafuna batuula ne baddayo basobola okusupportinga naye rumu ne sala zote zibira nsaba abayimbi basabe begalire Mukama fe bebeerewo abantu bajja tuwagira mu linnya lya Yesu.